bankwata jeke ngera bwe mwalaba bankwata jeke akasajja ne kansikanda we yanedda waggulu n'enkongojja mu bbanga tebabiraba kati nenyonyoleko nti kyekyaliko kuba twalawaka vidiyo ebisaanyi naawe wano naye waliwo emiti tugende erisayitugenda tunyonyole kyekyakukwazisa kabangali ekyantwayisayo ki kukabangali bagenda tuno neri waliyo conference ekyantwayisa kabangali odiyo wuno nali nkoze bategere engeri naffe gye batukwatamu abaliwa anze tebankwata kayo tebankwata kukwasa jeke nkwebazaako kimu junior you cited the law era n'ogamba n'abantu owa poliisi oyo nti mujoga nnyo abantu kati ati yali amanyindi mwangu bali bajoga polisi zaba polisi mamanyi abamu balwawo okutegeera wamma wa polisi nali mu convoy ne minister oli minister sipasiyo yange yesemba yemabega eyange mu convoy yange yebesikola ki yebesemba yemabega akasajja kankuba omukono nyimirira nasake ndabirwamu nekangamba you man you are over speeding namuga afande come closer obimbuulire bulungi nenvamu otegeera nekagamba first of all I'm a senior government officer nekanga I don't need to know who are you kali kanozana spasiyo yeverake bali convoy bali bagenze bo balowooza technocrat nyimiridde bagula byakulya sajja sene I don't need to know who are you nengamba kati ono like ayaga kumanyira nekagamba this my idea I'm Tamale Vane kuya minister of land namga I'm Tamale the blogger you see I don't see you I don't even Where's it dumb? Netegera kakati ndolekedde okuliya kabanga so mbanche nnyonnyolako jeke neruma mu bbanga bwe akasajja ko kankwata jeke ebyaddala kubanga empatanya z'abantu zeeyawuzaamu bweziti nenya gano maje kigana gakwata abakungu ti ani omukungu kangati baba kyankutte jeke mu bbanga bwe bati omulala nakwata okugulu kwenu bakubeka bangali nembagamba this out of law do it you'll be chased in the police awo ne batyamu segera nayogerawo article nga musanvu eza constitution na this not land act this not constitution yawa amateeka nasabula constitution ati nga bagala obewulira put him under the pick up nemugana nawe afande that's now the problem kati bwe nayogera yawo kati kakatuufu nozanaga ekisajja kano kalaika kaloya kalinamu ku mateeka musooke mukaleke nika that's terrorism that's violence against human rights nemuga afande kati nekanzijako essimu nawokubira muzeeyi ngato simu njiina osegeera mpulira kati awo nekanzijako essimu ne thank God nekajinziriza nakubira buli mukulu ng'essimu yegamba it can't be reached nakubira buli mukulu ng'essimu nakubira James mwayi simanya SFC bonna bajjano nga masiga kati yaidi kibuli kati laba eyayitamu airtime naggwako put even it doesn't have airtime put this man nabona kala binadala omufere nekagamba obudde n'omusajja gwe tataine airtime put nyenza awo newole ate wewole weyatera amanyira kumbe newola dda kwikironi nengaba nekanyende eruzira wisdom nali newola dda kukwikironi kali nga tebasobola kuddamu kwongera tebasobola kunyongera najagala nsendekera abeyatera omesage baye banenda mukomera nangamba message eza iri verse
Zanali nyenda chika. Ono otya. Kati kuba passers by. We wali yali alina ki? Esimu erikoki airtime. That's how I survive. Nomwa. Nembako munene gwenkubira. Ngoda banene babakubidde esimu teziriko. Kuno zaddako. Bwati omunene na afande. That is a senior that is a senior government servant. Muleke. Senior government servant okola mu government. Tabuza. Public servant. Zino chinda ba maloji waje na kula bikiroza je nkula. Okwera maloji does it mean ndeka no kudeke bya membe. Mfunde mu story we. Sasa we nokugwa basibudde bulungi. Ani yakwata. Ka video kalike twala. Ka video akani yakwata. Bas passers by. Abali bamanyi gwe ataba nayo gaba. Oyo junior. Mani ba passers by aho bamanyira. Oyo si junior. Oyo si junior. Junior akoze eki. Beba kwataka video baneke tuweke jinga banji. Amayika ina awo abakazi bakutambula. Baluwa abakazi abantabula omusajja wuyo wa mukazi we. Wamma we nkutunulira. Kana wamutunula mugamba anti. Weba ne kwana mukazi mulungi mbango. Live weddelwa abakazi. Soko ove ku simu. Bwe omukazi wona ye mugamba atuveko oli mukwata basita. Batugambye live. Labano tone soko lindeko. Lindako. Soko otereze simu teke ebyo bigondwa. Ne babula obonye na. Ate yandi weddelwa Namba recording ati tutandike. Tuzemu buto. Kiria. Kiria. Okay, nkuza kugwendo mulayo mulungi ali mukulaba sawe eno. Babita Brian wako negasitidwako abasajja abasinga okwogera mu ggwanga Uganda. Omu yali abombye kwasama. Yakombye Jagate jotandikidde. Omu yali abombye. Emisinde jali Brian wako damu ekintu ekyo damu nga oyambye kwase nimikenyo bale twekatiddako Brian wako wendi omu yali abombye omulala polisi yamudde amagwe amukoze bati polisi ingera wai ingera nange nadeja yakola kali yendoke kabangali baba tebagezi bala junior ngari yanyamuka ku rugo ne bamuga gojja jinga tenda awoza mwete mumanyi nina dadi wange dadi yakuyambye ebishimu ebyo ebintu byamwe ebyekisimu byoko ogere mpola wano waliwo abasulawo naye mama katonda wange kakati of course tuli tugenda discussing stories za police kati abatulaba bambi mbasaba tugenda discussing issues Kaye soko nyonyole eggwanga kye kyakubombesa nsokere wange sokera wa wisdom lwacha sokera wange wisdom Kaye laba ka video twala akokikaso okufuluma sebo akokikaso okufuluma bamukola bwe bati ojja tule ebyennyanja bijja bakola bwe bati omukulu ono ku kooti naliwo Olira abali yepika godi ayogera werinnya so adisa mukamwanze gwe nankani yekala kasomukulu amuyitako bwatyo agenda nze mbao naenda meeting ku office naddamu laba video nga Kaye musirifu nayiseemu bayali Nairobi bayali Denchali nyimiza omusajja yava ku kooti okuba yatula mu motoka bagenda ojjije manje tuka ku gate ngagambye battalion ya muchawa anya basasula muno yomuntu okuba mitabuzi domukai Kaye katono wakufuluma otye eggwanga nina katono segwe yangamba eggulire lyenkutte yandi tukoledde naye nene tumala tulikuba ku TV alisomye ne yalirese ne editor ne programs manager tekuli asigala ne TV bonna emirimu tewaba kawesa ate ofuluma otye eggwanga aye obadde olowooza ki omusajja oyo mulumba Solomon Kawesa muganda no Frank Walusimbi obadde okimanyi baluganda mama y'omutata y'omu omulwe yali tomula naligenda kubadde tokimanyi Solomon Kawesa ne Frank Walusimbi yadda mu UA abaganda kabalyeko Mulia Walusimbi Kaye wesi Solomon baluganda mbadde simanyi naye munnange omusajja bagenda omutoza mu office nakuba nagamba mutuuse ku kooti
nti abajja okukwata baali bamanyi bakyakwata hamu bakitegeererawo sibagambye hamu bali bamanyi munoonyeze gwe bayita Kaye wisdom order from above munoonyeze n'omusango gyenna gyali akoze katono nnyo kambuze wakivaamu otya Kaye anti kati nabagamba wetonda Kaye Wepu. Watuka. Mera. Ulira kangunyo nilakalo. Kaye yaja wati mukundu mule yananga Kaye. Gende manju. Oite manju. Obo jengu chuso kubwa. Neto genda kwao. Na atambula. Kaneto na wetu. Gaye military yaja nanga. Mulalo kambaje. Nemuka kwazo kunkwata na mugabagati. Naga ebyadala. Gumanya ko wabweru yakona bwate olabanga bonogera no mutu oli bwo ebyaddala manya wabweru Kaye togenda fulo kati ngatu ngayebuza gaya mpesatu nengofira nemanya nti kati esizibu ekisoka soka po wate bisigaje bijja kakati mvulumao kani ninenge je navuluma ya labada bastyle bano nye koti yonna ne bambuka ne wabweru kakati nkube simu yali ejo Nangamba okoze otya ngamba kino ne kino wejibana shoko fulume mukakanye kakati kubira agent mubuza waliwo ennyonyi yonna efuluma Europe aho joina ziri no musambu kitundu nga wetwali ku court ngamba waliwo kata airline esimbula 10 buluma nemugamba kata airline checking time nti yatandise dda efuluma 10 nemmanya nti kata airline si Uganda airline bweba ndi musambu kitundu motoka kati ninya border paka ku Southern fune motoka omukuba kusanza wali ntuuka 8 zaali 8 nga kitundu ntaddeko enkofira ne gundi kasana labanga kate kyalo kate omusajja ngamba omanyi balina ekyabuza nyonyi kyeko twane mugamba anze Kaye wisdom nya byenjagala waliwo agenda kati nsokenve kuonu kubanga ku kisaawe entebe ke kakodyo akubuza nnyonyi ki baba bamanyi nti no kata checking time ya saa 6 baba agala kugamba stopping eweddewo namuganze Kaye wisdom agenda ali eri mpisaawo meguguje jidde wali nimanga ate bano bumusigala nti leka tujiteeke wana ate nze nagikwata kati wentuuka kuona ayingiza ebigundi bukozi ngono mulesa check kabana yagero ate kakati gogenze konze kunindeka naawe wagiteeka wali ngamba gayi soko ompimire emigugu egyo ginteekeka akavera nnumba ali kata gijjako ekikofira ne gundi abana banda konze mpayi kumbe oyitamu konze nyenda kati banange junior kole linnya kirungi nnyo abawala bakola bati omu nali simanyi abanye Oluganda nga mulanga Musomaali wisdom kam jangu wagamba jamu nga ndi ku Muganda yampisa waliba babayita batya obukinga otya immediately emergency gwe bino bye twayingira mu byaddala manya matters kati bagambye junior soro musanga nga asimbye passport paka eri ku Lufula kati awo nakubira agent wange okuwa esimu eri awo get ne ticket abakimanyi era yangamba kata asindikira ku simu ntuuka wali kati ate byakata birungi atoba wa simu bakebera bakobeze nga balaba nti wali kati bampisa wali aba business class ubayita noyingira mu nga ndi wali kasita batekenga nzira yo ku migugu lwaki oli namugamba sibe akaveera natya nti singa bantegera oli naasulamu akayaga kati namugamba asiba akaveera kati nga ffe abamanyi era no junior mugamba abetima batatwagala oba otambula akuteekeramu eyo ateekeramu kondomu kondomu bazikiriza naye akayaga asobola okukasuulamu ne bakwatira China oba wa kati nze ngamba siba akaveera nensiba jjukira nga towaliwo osobola kukateeka kati nzira nga manyi kati checking time ewedde kati nziruka ku immigration nga kasitanfulumawo immigration ebisigadde onobirabanga ntuuka waliwo immigration yangamba Kaye sooka okole bwoti kolerayo ka video yagamba oli mwala sooka osembereyo nemugaa kati nanga mukazi wange akwagala nnyo naye kolerayo ka video wano simanyi bamuyita batya nga nkola bwenti nga mugamba munange baby tukwagala nnyo yagala nnyo omukyala asimanyi omwami byonna nga mbyogera biggwayo nga kasaa kuba kiki emmere for the first time ndi emmere kubanga enjala ali ennuma ya mitwalo 6 ku kisaawe oba mmere yali bitya naye nga enjala ennuma mba naakagimaliriza katono bwenti ng'eri bagamba
Banange abakata bijja bundi nadduka misini kugambye for the first time nanabirako mu nnyonyi ntya kabazimbi mutoyo oyingide toyi nanaba kabazimbi mu nnyonyi katono kambuze mukaye waddukira mu nsi kata obudde kata waddawa kati kankubuulire kati nze kino kati isano open state gundi bwe osimanyi obunjocha bwe bukwocha obwo amabugwako buno bukwocha lindako nedda sibuuka jangu naawe kagundi awomba nyenze lindako sani kano kasaani ke kabuddeko luli mirundi sokojje katuddawo jangu jangu tofaayo oyambadde puruneke kasaani obedda nebuuza jangu ate nagwa sebo akasaani kagudde wali nebwe onoolwanyisa otya gavumenti ena enga zese obusanyi obedda bunjocha kuyambala puluneko bugwa mirundi jangu wano togoberera abaana b'abandi abo baana balina abasajja jangu tunyumize katini jangu tula zembalekewo kale obedda wamu obusanyi bwebunjocha anti labayo kati wali tewategedde katutegedde nti kasaani siraba oti pulune anti nedda buyingira olajulira naawe kati oli yagala omujinka bakuteeka batya ku kabangali